Ffe abazadde tuzaalukuka. Lwasa tunaatera omuzaalukuka. Buli olaba nga tukyapiisuula ensonga z'amaka ziveeko. Amanyi waliwo omuzadde bw'atuuka n'agamba omwana we nti genda ensi eri kulaba. Lwasa kye nnyinza okugamba olwaleero tukiyitanga ekizimbe ekitalina pulaani. Tosobola kuwasa mukazi mu nnaku 2 n'akulekawo. Naye mujjukire mu bukiriipu obwajja buyitiŋŋana waliwo omu ku muganda we eyagamba nti ffe muganda waffe tumumanyi mulwadde alina obulwadde obumusumbuwa. Abakyala muyige ekintu kimu, bw'ofumbirwa ng'omusajja nga munafu ekyo nkibibaliza abaana ab'obuwala mu kikozi, toyisanga budde bwo, leka embaata eyo egende. Lwasa alina omukisa gw'abakazi, tabatuusa ku ntikko kwe kugenda. Teri mukazi asobola kugumira ddakiika 2. Tolaba omusajja tabadde ku mugongo gwe n'aga nti ono ye mukazi gwe njagala. Aba mwavu. Obwavu si ssente. Osobola okuba omwavu mu ndowooza. Nze bwe nsalawo nti mpasizza nga neesobola neesitandinga neyimirirawo ng'omuntu, ekisi nkwagaza ki? Abasajja tubeere n'amagulu gaffe tuyimirire. Omwana w'abandi tuleme ng'okulumya emitima abaana b'abandi. Kyova olaba we ŋŋambira muwala wange tyokusaayibwa si kipya. Muwala wange lweyipi ekyo si kipya. Era mwenna abantu abamuli okumpi temumulaga nti yasoose okukola ensobi. Tubaaniriza abali ku mukutu gwa Media mugamba mutya mwebale okuba nti nomwekuumirako. Ffe tukugamba kimu nti no subscribinga, likinga ate okomentinge. Wano kawe tukuleetera ebifa mu ggwanga Uganda wamu n'emirirwano. Nga womanyi nti nno ffe twekuubira buli sayidi zonna tukola ki? Tuba tukuleeterako. Leero tujja kukuleeterako kuseeka, leero tukuleetere kuwono, leero tukuleetere mu bigwa mu entertainment. Oba oliawo ate tukuleetere n'ebigwa mu doketi ya Kojja ne Ssenga okuba nti babuulirira abaana ab'obwana ab'obulenzi okuba nti beeteekateeka oba mweteeseteese mutya mu mbeera ey'Ekiganda oba mu bufumbo. Olunaku olwaleero tulina Kojja Kitonsa nga ayongera okuba nti atutangaazaamu ku biki bye tulina okumanya naddala ebikwatagana mu bufumbo, baani abaawukanye, ate oba oliawo gwali eyo ngolooza nti olemereddwa byonna birina eddagala lyonna alina, alina kamuwoomya, alina kye tuyita hamneto, alina kye tuyita liko organic, alina kye tuyita viga byonna bannaye nakookalina okalabyako Kojja tukwaniriza. Amiina. Ate nga tukyabatwalira ddala twabasuubiza episode 16 okutegeera omukwano nga bwe gutambula. Oli otye? Ndi bulungi alhamdulillah, omungu akyakuumye. Tetugamba bugambi nti essanyu ly'omusajja lyonna kwegatta. Era omusajja ateegatta be basajja b'osanga ali ku maini namma munno okuyingira oluguudo. Olabanga ng'omusajja ng'akuwala akugaana okuyingira ekkubo ng'ali ku kkubo manya yo teyeegasse. Kwegamba omuntu bwe yeegatta buli kimu kibeera sharp. Akirabirawo nti oli ayingira kkubo gy'alaga gye tulaga lwaki tankulembera n'agenda. N'ogenda okugamba ng'oli awaliza empaka agasseewo emmotoka nakubidde eŋŋombe ng'olaba ebizibu ebyo. Omanya nti omusajja amazeeko obunaku nga buwo 5 nga teyeegatta. Bw'osanga omusajja ng'alinnya mu buleki n'awa buli asala n'ayingira manya yeegasse. Olwo liba ddembe. Ne mbasomesa. Era bw'osanga ng'omusomesa nga kolwazze n'asomesa nga mukambwe ennyo manya teyeegasse. Lwajja n'asomesa nga ali free musanyufu ng'omanya yeegasse. Naye waliwo okwegatta ate ensonga n'otagituusa. Abasajja ekizibu bakirina, bati ffe twakkiriza nti mwegatteko ekyo kye musobola paka nga bwe musala amagezi. Kubanga abasajja bo banafu nnyo. Olwaleero nsobola okukubuulira nti kizibu nnyo sanga omusajja aweza eddakiika 5 mu buliri mu eddakiika 5 omusajja akwana omukazi ewiiki nnamba n'amutwala out emirundi 4 mu wiiki ne batuuka okwegatta ne yeegattira eddakiika mmeka 2. Kati bala obudde buli bwonna bwayonoonye nga just ekimutta kya ddakiika mmeka. Naye nze Kojja wantereeza ssebo n'asatu ngagenda. Nina ne musajja wange Masembe Eriniya ate ayo n'agendera ddala eddakiika 40 n'omwekuulako mulago. Kano kalaba ajja ne muba akantu kano Masembe n'aŋŋamba Kojja akantu kano nga kabuzaamuko kutulo buli kadde kaba kaagala ogende mu nsonga. Bwegatte gwe tofaayo nze njabba nkikwasaganyiza bulungi.
owayi Kojja wangi ensonga ezigenda mu ggwanga naddala ku baana ab'obulenzi n'ab'obuwala ndowooza oziraba bulungi n'omukulu Lwasa kye yatukoze. Lwasa omanyi ffe abazadde tuzaalukuka, Lwasa tunaatera omuzaalukuka ate otya era tugenda kukuwa chance esembayo tunaatera okuzaalukuka. Omanyi waliwo omuzadde bw'atuuka n'agamba omwana we nti genda ensi eri kulaba ng'obuzibu buva oluusi kisinziira engeri kubanga tusinziira ebintu bingi nnyo abazadde okuzaalukuka. 1 enneeyisa y'omwana, 2 byakoze, 3 karakitaazi ze ziri zitya. Watufe abazadde tufaayo nnyo eri omukyala omwana okufuna mwana munne basetolinge. Era bw'ozaalanga omwana omulenzi ofubanga nnyo ku makya n'obaako w'omuyimirizza n'afuuyisaako kko ng'olaba. Olaba oba afuuyisa mu magulu oba atumbiiza. Waliwo kye tuyita kengere exercise, oyinza okuba tokimanyi ekyo. Kengere exercise kiva ku myaka 4 okutuuka ku myaka 10 omusajja w'afiira. Kengere exercise yeeriwa nti bw'oteekeddwa okufuuyisa oteekeddwa kupiisuula. Buli lwolaba nga tokyapiisuula ensonga z'amaka ziveeko. Kati olwo Lwasa yakola ki? Agwamba no abaaluzinga kengere exercise takyasindika eri waggulu afuuyisa okusinziira ku bitambula ne bye tuzze tulaba. Teri omukyala zikankwemerwako mukimanyi nti abakyala bafumba ssente. Omukyala afumba ekintu eki kengere. Ate abasajja nabagamba ne kali akatambi akatambula aka Lwasa nga yeevedde sayizi kale katugiveeko n'enkuba yako embalala kano si yeyo entuufu. wagisomesa enkuba yako embalala si yeyo entuufu. Wano ekyo kyokka kimutwala kubanga omukyala agamba nti aweva maki omusajja ono mutono naye bwaddako ku ngulu kitabuka naye nga niwano ku ngulu olabira ddala nti enkuba ya kibogwe. Lwakuba nti kati bo abakyala babala omuntu gwe yali naye kalina byambalako. Abakyala nabagamba nti teweegattanga na musajja nga tunywedde ku mazzi gabuguma. Omukyala buli yeegatta n'omusajja nga anywedde agabuguma amazzi agabuguma kino ekijanjaalo kiggulira eno gye tuyita Pretoria eggulira ti bw'ogikoonako bw'oti esobola okuta amazzi gali ge wanywedde agabuguma. Omukyala yalina okunywa agabuguma oba omwami? Omusajja n'omwami bonna balina okuganywa. Omukyala n'omwami mwenna mulina okuganywa nti ag'omukyala gayita wali waggulu ku Pretoria ku kijanjaalo oba ag'omusajja go gayambako emisuwa gino okubeera nga gikkakkanya ennyonyoogeze. Naga nti ekisinga okujja abasajja mukazi annyonnyonyoogeze. Abasajja bangi nnyo bakozesa masturbation. Abasajja bangi downloadinga pornography. Abasajja bangi nnyo beesabbuuna. Abasajja bangi bafuna wet dreams n'aloota ekiro nga yeegatta n'azuuka nga talina mukyala. Naye n'abakyala nabo babikola. Anti kati yo abakyala bo babikola bati ekizibu ky'omukyala ate ye kimuleetera kulwawo kumala. Saati omusajja kwanguwa kumala. Musajja bw'akozesa masturbation ayanguwa okumala. Saati omukyala bw'akozesa masturbation alwawo okumala. Kubanga giri emisuwa giri abagigumizza. Yo omukyala kuli baateekako buli obusuwa butono nakugaba obusuwa tubuyita buseminiferious tubes. Bubeera ku butonde bw'omusajja ne ku butonde bw'omukyala. Bwe busensinga nti kati ono omusajja ayingidde koona ekyuma ne bukuwa amazzi. Bwe buba bwagabuza nga buliko ekizibeera ne bugabuza. Naye abakyala mbaga nnyo ng'ogenda okwegatta fune kutuzza otubuguma ne kano kanakyo vi extra kano kalaba. Nagamba ekintu ekitagenda wansi. Ekitagenda mu kamwa. Ekigenda wansi. Kano kalaba. Omukyala okasooka kateekako ku lulimi n'ossaako ne wansi. Bulungi nnyo bajja kubiyiga ate nze Kojja waabwe gwe balinawo. Kati bw'otunuulira Lwasa alimu walabulidde ku nnyumba nga pulaani yaayo tejja kuwa kyoyagala ng'olina okumenya ennyumba eyo oddemu opulaninga ekintu ekyo. Kati Lwasa kye nnyinza okugamba olwaleero tukiyitanga ekizimbe ekitalina pulaani. Ye Lwasa. Tosobola kuwasa mukazi mu nnaku 2 n'akulekawo naga nti nze sijja kusobola kubeera naye
biki naye mujjukire mu bukiriipu obwajja buyitiŋŋana waliwo omu ku muganda we eyagamba nti ffe muganda waffe tumumanyi mulwadde alina obulwadde obumusumbuwa kati nze nganze omuntu atutte okunoonyerezaako onoonyerezaako n'otuuka okunoonyerezaako ng'ekirekesaawo Lwasa maanyi ga kisajja matono tawangaala mu kisaawe naye n'okweveera yeeveera omuntu yenna buli lwaba tawangaala mu kisaawe kitegeeza ne sayizi eba ntono ebikola nze namuyita dda n'agamba nti ebiseera ebisinga wano wetuba tuli wano mulimu ebintu ng'abasawo bye tutagenda kwogera wano ku kamera naye nga bwe naakinyumyako obunyumya bwe nti mu mbeera eno gye tuliko ey'okunyumyamu naawe ne weekubamu toki n'odda mu kisenge ekyo ng'ogamba kanfune akasimu kakojja mukole ki mukubireko buno bajjajjaffe baakimanya dda nti okweveera kya butonde era kyovulaba baategekawo emiddo ngikumenyere tuyina magejjo tuyina mubiri tuyina omukuza emiti egyo giraba emiddo esatu ekyagiteesa ku nsi kuvumbisa mu mubiri ne bwaba mwana muto nga bamuzaddwa n'abaana twebazaala nga kiro teziweze tubakolera ekyo eddagala tumuwa omukuza ne tumuwa magejjo ne tumuwa n'emubiri ebintu ebyo byonna bw'obimuvumbavumbako omwana mu mwezi ogwo aba ageyiniize weight kitegeeza neono kano akantu kaffe kati kano kakitonsa nako kakyasobola okwevumbavumba nekezaayo mbuto naye bw'okamasaajingakokko kakomawo kati okweveera ebintu bingi ebireeta omusajja okweveera amaddu amangi kati kojja bw'obanga oli wakuyamba Lwasa otandikira ku ki kati mba wakuyamba Lwasa oyo yeetaaga full package kankubulira abantu abanga atandika obuto kati oyo omanyi kye bayita okubustinga omubiri mu busawo bw'oba obustinga omubiri gw'omuntu tomubustinga ng'akyatambula kyovula abantu batwala mu lihabu basooka kukuggyako eddagala lisobole okukola kati Lwasa ye mutwe yeetaaga okusooka okuwummuza n'oddamu n'omusitula ababuto abimanyi naye nti ekizibu ekyakirina bati bo batya n'agamba nti oba bwe naagende wa Kitonsa n'agamba abantu teyarespondinga ate nga wali olina okumujjanjaba abeerenga abakubanga yajja essaawa zino oyo omukyala gwe yaleese omunakenya gwe yabadde aleese yandyekoze obusolosolo nammwe ne mutya yandigambye nti nze wano sivaawo kati ate jjukira baba nakenya mbamanyi si bantu bawano genda Masaka Sembabule bamanyi naye bw'omuteeka wano oba omugobye kati ate Lwasa engeri gye twalaba eri atyayo kati yazze wano kungulu ne bimudisorganizing obwongo naga kiki kino kye tulimu singa yabadde eri munda n'anywa n'akona ku bisenge byo n'agira ku byeno oyo omukazi yanditudde naye kati yagenze n'ayagala omuteekako obukolomooni amukuba obuno obwaffe obwawano abamukkiriza mu western kazi tabimanyi first of all nti baba abanakenya n'ebintu by'okukyalira ensiko tebabigenda nnyo kwe kuvaayo n'akola statement nti baali ku sitanti ng'alaba byalimu tabite of course asobola okuba yali amanyazza embufumbo amanyi mbufumbo kwegatta omuntu eyeegatta ayingira munda era baitereka nkubuulire akakyabali kaabanafu kojjaleka naawe wano tuzze tulaba ofuna ekyana kojja ekyemala nkigamba soko nteyere kano lwa nsonga kamanyi ke baamukulizaamu gwe sanga omwana w'omuganda wano akulidde embuganda muligulire abaana bammwe ffene nga bakyali bato ffene alimu ekirungo ekizimba testosterone hormone era omwana akulidde ku ffene teweegatta naye ayinza okuba nova ne ku kitanda n'ogwere omwana akulidde ku ffene naye agenda mulya ffene kati kitegeeza gwe ne bwoba ofunyemu enkyukakyuka katono mu mubiri nkuwa kano kokka sikennakuwa nonga kojja kanammala kano mbadde manyi onkaliita 10 nywamu ejjiiko zo ziizo ntonotono kati bwe kisanga omwana ng'akulidde ku ffene yeegatta munda eyo omuwulira ne kati ye omukyala yazze embufumbo ng'amanyi nti mbufumbo omusajja ayingira munda ne yeegatta
ate twamala okukiraba nti Lwasa munafu yokakasa abeera kungulu wano ate ne kungulu okakuba bubi wagamba olina kuba akantu ako kalimu mathematics mungi ekyo njakibalo omuntu nga wagwa okubala nga bakugamba nti find x nekubula nga tuyagala kati saawa eno kuginoonya nga bwe yakubula wali ne wantu tosobola kugifuna omusanga ali eno akubirira byakubirira tebitegeerekeka naga nti kalimu okubala waggulu bw'okuba ene mukaaga neeno kuba mukaaga waggulu situla 9 awo omukyala oba eno okuba ena eno bw'okuba ena neeno okuba ena waggulu situla 6 ako kembadde nzijukira kitegeezo walimba just nkwa buwi example oteekeddwa okumanya enkola yaako naye kati ne bwe nalaba yakakuba yakubirira bukubiriza ati alinga asaasaanye emmwanyi kati kyobola nti abakyala abamu bakagaana ojja mugaziya abakyala tebakyayagala bintu byakugaziwagaziwa ebyo abakyala bakagaana naga nti kojja nze tajja tajja kankuba buli lwakankuba mpisa empewo tugenda kubaleetera tujja kubaleetera ekyalo ekyobuwala kyekino nga musaasaanya kagaziya abakazi kwate eno kuba lina ettama eryeno mpolampola kuttama eryeno situla mu kijanjalo mpolampola emirundi nga 6 ate sika sipiidi nagamba nti gwe omusajja ali eyo ne bamuvubuka ng'oyambala canvas gulayo engatto y'eddagala gikube nga togenda na kujambala practice esooka oli ku ngatto yo yaddagala bw'oba okuba olugalo naga nti bw'oba okuba tokwata eno ngakuba wano wakati mu mutwe gwako kwata ate olugalo luno beera ng'olunyeenya nalwo lutambulirako bw'olaba nga omukyala atandise osumulukuka yongera ofunza w'okubira luno olugalo lusajja lukoneko ne ku kijanjaalo mpolampola bwoti olaba omukazi bwakkuba amazzi oyo tagenda kwenda naye ekirekesaawo Lwasa bano abakyala obalaba tebaagala ssente ekyo nze nakikugamba dda gwe omukazi weegatte n'omukazi omukolo omutuuse ku ntikko ojja mulekerawo ssente z'entula agirabe ng'ennyama ojja mulekerawo ssente z'entula bannaye bamugaa nti ng'olya nnyo entula nga tabijjukira nti alya ntula agende akasajja kamusibyawo ke katagula mmere oba ne Lwasa naye jasitaagala kwefaako ng'omuntu kati kyekyo kyenkugamba nti nze lwaliro Kitonsa bwe mbulwa amaanyi ageegatta n'omukyala bwe lwokuba nti bwe mba sirina kikolo ngamba bwe naagendewo omusawo okumwebuuzaako oba ayinza okungira okwejjanjaba lwoya lwa mu nnyindo era gwali eyo yeetirya n'okula n'ekirwadde kyo ng'owozza simanyi sijja kugenda wano abantu abasinga okufa ebirwadde ebikambwe basawo wali okyegendereza abasawo be bafa kansa abasawo be bafa alusaz ez'amaanyi abasawo be bafa sukaali abasawo be bafa pressure lwaki yaabo obwongo bwemuga nti kyakola akimanyi neyeewa underdose so bw'afuna naye dokita munne n'agendayo n'amuwa treatment n'amuga nti goberera bino awona newaba nga yagyewandiikidde n'agiwa oli nfunira bino bulungi oterya naye ekitutta ekyo so abakyala muyinga ekintu kimu bw'ofumbirwa ng'omusajja nga munafu ekyo nkibibaliza abaana ab'obuwala mu kikozi toyisanga budde bwo leka embaata eyo egende viira embaata eyo naye mulimu kojja n'abaana ab'obuwala mulimu abatawoomesa nakabululu abaana ab'obuwala abatawoomesa nkikkiriza gyekiri naye nakugamba nti omukazi sigiri gyoko mugipiika amanda gyekoma okufumba omukazi sigiri otipuleeti ogimanyi butereevu bwe baya akagenda amasannyalaze ekyamukirawo etooka kusooka kulwa masannyalaze n'ekyamuka ye mukazi osobola okuba n'omukazi nga talina amazzi ewuwo naye nga bwajjeewanga nfukira lwaki sobola okuba okwesa eddakiika 10 naga nti omukazi otandika okumanya nti ali mu kwegatta nga mu sekisi mwakamalamu eddakiika 10 n'ezi olwo omanyi kati awo girandi ze ne zimulaga nti ali mu kwegatta girandi ze zimulaga nti ali mu kwegatta ntandika omuwa osumulukuka homoni ne zisumulukuka biki n'atandika okuleeta amazzi n'atandika okufuna feeling ezaddala abakazi bino betupapa mbwe simanyi mu romansingidde eddakiika 5 osobola okukwatayo ng'atubye naye nga tannayagala nga tannayagala naye n'okwatayo ng'owulyayo otuzizi
noliranga atobye bulungi alinga atoberedde naye abatanayagala kubanga kyekyo ekitundu Katonda yakikola kiteekeddwa okubeera nga kibisi. Nnyindo za mbwa olabika ennyindo y'embwa ekala embwa lwekaze ennyindo tesula efiirawo kati n'abakazi ekyo ekitundu nnyindo za mbwa tewalina kukala. Kati gwejja kwerulya oluzzi buli obuwuka bwe tutaddeyo bwe tuyita kandida arubicans olowooze nti omukazi atabye ogenda oyingirayo ng'omukazi annyogoga. Wayita akaseera katono nnyo oli ng'omukazi akola akabugumu watandikidde okukolera akabugumu gw'omala ate ye aba ayima. Naye Kojja lwaki omukyala ono bw'omukwata n'omukola romance bulungi n'owulira nga kyekyo n'ogenda okukwatayo wansi ng'ali butereevu n'omuyingira ne mutwala eddakiika ngezi ate n'akala. Ekyo kiva ku basajja. By the way, kano ka oil kavayamba gye giri emisuwa gye nayogerako nti omukazi bw'omuyingiramu kuteekeddwa okubaako obusuwa bwe tuyita seminiferous tubes ku mutaka. Obusuwa obwo bwongera okunyonyogera omukyala n'asumulukuka. Naye singa obusuwa ku mutaka buba tebuliiko omukyala abuza amazzi. Kyova olaba n'abakyala bagamba sajja oyo awooma naga nti otaliimu kawooma tokiwulirangako. Kati abasajja tuwooma n'abakazi bawooma. Tebakulima nti okuwooma kw'abakazi n'abasajja buteekeddwa okuwooma. Emisuwa egyo tuyita seminiferous tubes buteekeddwa okuba nga kwe buli bunyonyogera omukyala ono. Kojja Kitonsa nina ekirala kye njagala okubuuza. Waliwo omukyala ayinza okuba nga mubadde muli mu kikola kya kwegatta n'akala kati waliwo bano abavubuka abateekayo eddusu kati ate oba oyongedde ku byonoona. Kankuzeeyo kano akantu kano okalaba bwe nali nkakola mulimu ekirungo kye nateekamu tukiyita ekirungo ekisinga munaamaanyi. Tulina ekirungo ekituta vascular enzymes. Vascular enzymes ezo ze enzymes ezimu kyekirungo ekimu ekiyamba enzymes oba glands okuproducinga amazzi. Kati zikontana n'ebintu ebimu. Mu malusu muno tulinamu gland tugiyita salivary gland. Era mbadde ngenda kugaa zonna ziyogedde zonna zeetoolera mu kamwa. Kati salivary glands ezo zirina gundi hormone gye zikontana nayo ey'omukyala ng'eri wansi. Nti bw'onooziteekayo eri hormone ejja kulemererwa okupracticinga emirimu gyayo. Y'ensonga lwaki omukyala akola ki? Akala ng'otaddeyo olulimi. Ate era omukyala yali akikoze ng'otaddeyo olulimi tulina osooka okuddamu okutereeza pH yo. Omukyala yali gwe baali bawanzeemu eddusu otaliddamu kufuna ku mazzi okujja kuba tumaze otereeza pH ye. Y'ensonga lwaki nkugamba nti ekintu ekitagenda mu kamwa nga kya mukyala tekigenda nawa ne wansi tekigenda. Nfuna bulungi ebyo muteekateeka buli kye musanze simanyi teekayo kino ekiddo kijja kufukisa obuntu buli simple bwe tulina oteekayo. Ekyo ekitundu ky'omukazi kirabenga akamwa kirabenga olubuto nti byogendo kiteekamu bijja kuddira. Era abasajja mulekerawo okuwanda bukyala bw'abakyala. Ezo nabunya z'abakyala bw'eba ekaze gireke ekale ate zikalo giwandamu okuba akakyabali. Kuba tegasobola bbula lumu wansi ne waggulu oyo aba takyali mukazi. aba azze mu kintu aba takyali mukazi ekiba kintuntu. Omukazi olowooza kyeki? Gwangamba omukazi si yena appearance ye ey'okungulu. Omukazi ye wansi mu nabonya wali era oluzaala omwana basobola omulaba face bamala kumukebera wansi nti mwana ki wabuwala. Kati obukyala butandikira awo. Era y'ensonga lwaki babuyita bukyala. Akantu kano kakola ki? Ye mukyala kano k'abasajja kano saagala nnyo okwogerako abantu bakanywedde ebbanga eriwera. Saagala kwogera tandikire kano just kuwangaala mu kisaawe na kusobola kudda. Ninayo ne kavimeni kentera obbaterako. Soke tubasomesa akantu ako. Kati kano njagala nnyo bitambule ne wano bino. Kino sima kigankwale. Kojja. Ogenda kubuuza ga mugaso ki? Era waze kusomesa. Wali onywedde wali ofunye ku muti gwe bayita akamenyambazzi. Nedda. Kayambako okugumya ebinywa, amagumba, biki. Kati abasajja b'ennaku zino
engeri gye baludde akabanga nga bamanyi nti omukazi bwesaba omukazi n'ampaaka alina kwebaka wansi nze nenzira wakati mu magulu geza omukyuseeko ko omugeni nti mukolemu nyimbo zimuluma amagulu gamuluma buli kimu kimuluma abasajja tebakyasobola kwegattira ddala sitayiro esukka ku eno gye bamanyi eya minsonal naye ng'eyo twavaawo nabagamba nti abakazi abasajja mukyuseemu omukyala mwegattireko kuka dayiningi omuleguule kugulu kubeerero kuteeka eri ku dayiningi gwekimanyi nti eriyo omusajja ali wano naye nga tamanyi mukyala we bwafaanana nga mukyala we alina enkovu wano naye nga tagimanyi beegattira mu nzikiza otandika okwegatta ettaala neevaako naye namanyi ekibakoze ekyo sayizi omusajja sayizi eba akantu katono ate aketegereza ennyo manyi obuntu obutono nabo butta feelings abakyala yangamba wali omukyala omu yangamba nti kojja nalina omusajja wange nga mwagala naye nga namutegeera ekizibu kye nga sayizi yendo naye nga tugenda okwegatta nga ajjako ettaala kati nze mulimbongo nenga nti era gyagenda oyingira ngenda muwulira era mutono so abasajja obutono buno bubagisaako ettaala bubagandisa okwegatta sitayiro ezimu bw'oba okakasa nti oli musajja owera bulungi nnyo lwaki omukyala tomwegattirako wano mu katebe mu ddiiro nabaga nti musibe ebisenge by'abaana beebake ekiro kimu mutandike okutabaala mutabaale ekinaabiro mutabaale ekisenge ky'abagenyi mutabaale eddiiro mutabaale galagi mugendeko ku dayiningi mugendeko mu ffumbiro ennaku zino abaana bwanga balina engezigezi ate beebekamu oluzungu lungi era ze zibalemesezza wakati ffe fanga abasajja abamanyi okwegatta tutambulira nnyo ku bakyala kye baagala omanyi sekisi otambulira ku mukyala kyayagala wali wagiddeko ku motoka z'empaka ani ayinza okuleetera omuvuzi okuwangula emmotoka navigator webale nnyo omukyala ye navigator mu sekisi yakugamba yingirako munda komawoko kungulu katono weeyongerekoko munda kkirirako wansi komawoko waggulu beerabeerako wakatikati omukyala yalina information yalina naye obuzibu bw'abaana abo kati bakozesa oluzungu kati awo wenneebuuliza bw'oba oyagala yeeyongereko munda amugambo otya mu luzungu omwagwawo bugwi n'otandika namusuna busunyi bwoti naye n'omusuna eno naye ogamba munaye naye oba lwakuba temukyalina gundi noba lwakuba temukyalina maanyi kati kano okalaba amugonza mpawa kati kano omusajja yenna bw'akanywako amazima gasigala nti nno mazima tasobola sigala kyekimu zino ze tuyita extras kano ka vimen extra nti omusajja bw'anywa akadagala kano kitegeeza badde yeegatira eddakiika 15 kamwongera eddakiika endalaaga n'okoona omwana okumala eddakiika 4 kumpi malambirira eddakiika n'otandika n'okugamba nti nze kikyennaku omukazi n'atuuka yekka okugamba tulekere awo bw'oba wali weegasse n'omukazi n'omala n'omunyonyola teweewulira bulungi takyaliwo byebintu ebigwa ku lwasa lwasa alina omukisa gw'abakazi tabatuusa ku ntikko kwe kugenda teri mukazi asobola kugumira ddakiika 2 okumala essaawa meka okumala essaawa 3 eyazze ekiro n'akulaba nti okweseza eddakiika 2 akuwaamu akadde n'alaba oba onookomawo n'okwesa eddakiika 1 oba 2 enkeera akeera kugamba banne ti omwami gwe nafumbiddwa si mutuufu kyovunga lwaki buli avaayo agamba fe tulina kye tugenda kwogera naye katugende n'agamba nti omukazi kizibu nnyo okufiirwa ebintu ebi bibiri okufiirwa ssente n'entikko kyobalaba avaayo abamu bamu oluli najja mu bufumbo si bufunyeemu kenkubbe eŋŋende ekizibu kyokka abasajja kye tulina alaba abajjajjaffe bakuumanga amataka nga n'ebyapa bajjajja baffe abakyala be babikuuma naye omanyi lwaki yabeerangawo yatuukanga ku ntikko omukazi atuuse ku ntikko aba tategeera omukazi yenna kasita abanga akubbye kitegeeza tomutuusanga ku ntikko buli kyakola akitegeera kuba omukazi bw'atuuka ku ntikko awunga omulalu anabbaki bwe bazisa mukazi waalalukirawo wako omulalu abbaki naye buli lwatatuuka ku ntikko aba mugezi kojja waliwo kyaliwanga baba perfume bamubako perfume teyamutuusa ku ntikko bamubako perfume bwenze bwe nali sinnabasomanya obupale bw'abakazi bwe nalina ewaka era madamu yange yamusanga nanga tizo empale zaaki nze omukazi bumutuusa ku ntikko yeerabira n'okgendera mu mpale ajukiranga otuuse nakubira sima empale yange ngireseewaawo entikko giviireko ddala naye omukazi nga tatuuse ku ntikko buli kimu aba akiraba ayinza n'okugenda n'essimu yo
buli kimu abaakiraba bino bagamba nti malaya babba abakazi abasajja gwe muzino omutuse ku ntikko ajja kwerabira ne ssente naawe osobola omunyaga atuuka mu ntikko ng'omukwata mu kaleega mwassa ssente agenda okwezanga nawe wagezeyatuuka ku ntikko teyatuuka ku ntikko yobola abafyumu bagitwala teyatuuka ku ntikko mugambye omukazi atuuse ku ntikko yeerabira n'okwerabira nti yazigidde mu lugoye kati kasooke enkunnyonnyole bwe njogera ku ntikko sawa kuyingizaamu kintu kirala omukazi ng'atuuse mu ntikko asobola okumwekangira mu mmotoka ng'omudropinga ng'ali mu sapatu za loogi n'omubuuliza nti engattoereseewa ng'oli musa n'addayo ayambale ki engatto naye omukazi nga tatuuse ku ntikko aba alaba kyoba olaba nti Lwasa tatuusaako omukazi ku ntikko baba balaba buli bamubba bulungi kuba byabakola baba bakola ki balaba bwetuusa mukazi ku ntikko wunza muntu waabeeraawo Kojja nina akantu akalala kenjagala tusomese abantu wakati gwe twakufunanga kirabo naze wendi era alijja n'abagamba nti ye Kojja Kitonsa mukwatenga embooko mu Kojja Kitonsa mu ggwanga ndiyoomu ate n'omuntu akkirizibwa okwogera ku nsonga zino yenze nabagamba nti mutera okuleeta abantu agaa nti ye Kojja gundi naye nga tolabanga ku famire ye tawasangako tafumbizangako ku mwana talina kintu kyona kyali yakunaye nga nti ye Kojja ateekeddwa okubanga ensonga azimanyi nabeerako mu vulugu abakazi bamenya emitima nenkitegeera kati sobola okunnyonnyola omuntu bukodyo kimwayita okumenya omutima ekyo nkimanyi nange nali mbamenyeeko ku mutima sobola okumanya nti omusajja amenya atya omutima okitegeera nali mpasizzaako nenkola embaga nenkuŋŋaanya abantu nemanya nti omukazi bamujja batya ewaka w'abantu n'omuleeta mu makaago omukuuma otya okitegeera naye abasajja bamu baleeta ne boogera ku nsonga z'amaka nga talina yadde girlfriend gwe yali akuumye emyezi egi Kojja njagala tutunuulire ku baana ab'obuwala abalina nabunyeeyagejja abo bo bamenya by the way abakazi mulina okwefaako ennyo lwakuba nti sibaleetedde ku luweta ne tulina oluweta omukyala ali mu kyalo ogaziwa otya omwana ow'obuwala omusanga alina nabunya yagejja weti nga bwe nakunnyonnyola abakazi balina ebika bya nabunnya bisatu biri 26 naye mu Afirika tulina ebika bimeka bisatu 26 bino byonna byansinda ebyansi zonna ya kontinenti ndala mu nsi yonna biri ebika 26 naye bwe twetunulya nti mu Afirika tulina ebika bimeka bisatu ezannabunya era buli mukyala tebakulimba nti be bamu nkufuna bulungi waliwo omukyala omu nga bw'ayambala empale olabirira nti mutuufu agirina waliwo omukyala omulala nga bw'ayambala empale togirabako ogisanga wansi mala gikebera saati waliyo omulala nga ye bw'ayambala eyawula n'okugulu nosanga ng'omukyala bw'aba ayimiridde ng'olaba waliwo empewo eyitawo waliwo n'akatuli akayitawo nti yo yayawulira wansi ebyo ebika ebisatu tulina ensinisa ey'ekinyi n'ey'olusogo kaddemu Kojja madde nkusaba oddemu ebika ebyo tulina ensinisa ey'ekinyi n'ey'olusogo ensinisi ey'ekinyi n'ey'olusogo kati kuba akafaananyi oyinza obbanga zonna wali ozifunyeeko igwe gwe nkumanyi ebika ebyo ebisatu esooka omukyala aba yakulira ddala bulungi nnyo nga ekijanjalo kiri kungulu nga n'abalongo bali kungulu eyo wali ogirabyeko bano batuyita waza nga teyeetaaga kunoonya waliwo azaalibwa nebijja nga byo abakazi babazaalira ddala nga ali mu yinki emu n'ekitundu abalongo nga yeetaaga kwongerako bwongezi yinki ng'eki kuba naga nti abakyala basika yinki 3 olugalo lulamba kati olugalo luno olulamba olwa wakati naye tetupimira bweru tupimira munda wali yinki ezi 3 tukiyita speaking environment byeyogerera ayimira buyimirizibwa ati n'olengera speaking environment awo dayas amanyi kati tulina abakyala abalala nga yenu waggulu ayina ettama ddene naye ng'ate wansi teririiwo ng'ennyama ye olubalaza lwe lwakula ne luwola ate nga wansi amatama matono kati eyo naye etera okubeera n'abalongo nga balingiza naye ateekweka ekijanjaalo tirayo tekubika ki tekubika kakyabali oteekeddwa okuba nga omukyalo omutadde bulungi nnyo amagulu ng'omusibi afazaali ate tatekwa kubanga yeebase
oyinaka mu kubanga atudde butuuzi okubakumu nakutekera omusajja n'ogayisa wakati n'olyoka okakubirawo kati ako Lwasa takasobola. Oteekeddwa okuba naawe omwami nga inches omukaaga n'ekitundu ziwera. Kwanaga nti omusajja inches mukaaga n'ekitundu zino engalo za wakati 2 n'ekitundu. Ne Kojja oba kiremesa Lwasa lubuto lunene. Nedda. Abasajja gye bali. Ne by the way n'olubuto nalwo lumanyi oveera mutaka. Olubuto olwo nalwo ndaba terumuleka kye. Ate tali yekka nammwe abamufaanana. Bino byonna mbyogera tulwokuba nti ye Lwasa ebintu bivaayo ng'abakazi badduka nti ate ye amanyikiddwa n'okumanyikibwa. Naye abasajja gye muli eyo embuto nnene okwata omwana w'abaani n'omugaa nti yagenda ate okutuulako waggulu. Banywaga tonzine tosobole kutuula waggulu. Ng'ate omusajja simanyi feeling y'omusajja yonna eri mu kifuba kya mukazi. Buli lw'oteebaka ku mukazi tosobola kumanya buwoomi bwa mukazi wo. Bana abakazi era zezibu ky'oba nti ebiseera ebisinga tetumalira nnyo mu zino style kabuzi. Omusajja kizibu omalira mu kabuzi, kizibu omalira omusajja mu V90, kizibu okumalira mu V extra, kizibu okumalira mu style obwo tulina ka V90 V extra cross. Omusajja tamalirayo cross ka mutawana. Omusajja tamalirayo. Omusajja amala kukomawo n'ayeebaka waggulu commissionary na babulungi ekyo. Lwaki bagamba nnyo temukatandikiramu? Tokatandikiramu. Tolina tandika missionary. Era loogi tugenda kukola operations loogi ezitayinaamu ntebe mu luumu zaabwe. Ezo tuzijje ku planet ye. Bajja abaloogi bagende bano tebeegasse bagasange mu ntebe. Ng'obuliri mbulesenga bwe muli. Abasajja tumaleko ebbanga nga tetwegatta na bakazi ku buliri. Naye buli lw'oliyagala sex n'okwata omukazi n'omuteeka ku buliri. Kulinga nti kwe kuli egundi okwegattira kwokka. Abasajja tuyige okwegattira wantu mugere ng'agenze mu kinaabiro kunaaba akasooka kabeere eyo. Gwe amazzi galeke nga gayiika. Okitegeera? Kuba wali ensolo yo. Komawo. Bwe mweyirako amazzi okomawo n'okudda temutuukira ku buliri. Mutuuleeko ku ntebe ze ziri mu loogi. Munyumye ku mboozi. Ddamu musike mulereeko ku katebe ako. Tukyatemaatema ku mpenda tukyayigiza. Abasajja tebamanyi kwegatta. Lwakuba nti nammwe abakazi muyitiriza ensonyi. Gwe omukazi omanyi nti nno omusajja ozemmuwaako lwaki weemutyamutya. Kaziya bulungi okugulu kwo kuteekewo, musajja muweeko bulungi nnyo ategeere. Abakyala muyige n'enkaaba eziriko. Buli mwaka tufulumya version empya. Kadongo kamu wa Sebatta tavuga kyekimu n'owalukagga. Naye nga yenna kadongo kamu tavuga kyekimu n'owasani ndugga. Yenna kadongo kamu. Kyova olaba lwaki abantu abamu bagira babuzaabuzibwa. Gwe okimanyi nti oluyimba lwa Bobi Wine kiggwa leero kadongo kamu. Obadde okimanyi? Anti yensonga lwaki nti version zijja zikyuka. Okitegeera? Waliwo oluyimba lwa Joffe Tabalita Evelyn. Ojja tunoonyakawo omutegeere. Kadongo kamu. Naye Kojja ensonga yange tetwagigusiza bulungi. Eya nabunnyo obunene. Kati waliwo abakyala kikola otya? Abakyala abamu bw'ozuula nti oli mugazi. Abakyala yiga engeri gy'ogenda okuwaako omusajja. Teweeta nnyo, teweeyanjala nnyo. Funzaako ku ki? Ku magulu. Nabunyeeno esobole okufunda obulungi. Ate bw'omanyira nti omukazi nabunyeeno ngazi mu kabuzi. Awo. Kati mu kabuzi wano olw'omugatta kabuzi, omukyala empewo ekola ki? Eyingira. Kati empewo eno bw'eyingira munda ogenda okukyekanga nga abwatuse ng'ensujju. N'ogaa nti ate kiki ekituuse wano. Nolowooza nti oba akufuuyira naye nga takufuuyira. Empewo eno efuluma mu ki? Nabunnyo. Olw'okuba nti ngazi. Ekyo nno kireetera abakyala okubanga. Nenagayi wange ajja yeewala nti owaayi nakuwonya omwana w'abandi natandika n'okuvamu amaloboozi wange. Aga amaloboozi kasita otabanga omukazi atandise ofuluma aga amaloboozi manya mugazi. Olekawo sipeesi y'empewo. Either bw'ataba mugazi gwe muli mutono. Yo n'abasajja nno abatono ne bayitiriza. Kati nga butuufu ekyamazima Lwasa tayinza butaleka mpewo munva. Ne baba. Ensonga za Lwasa tayinza butaleka mpewo munda. Lwasa wonna era nze nebaza ono omukyala abantu bamulaba nga atategeera. Naye mukyala mutegeevu. Naye nze bandeesa. Kankubuulire Lwasa yonna yali. Kankubuulire
ateekeddwa okunnoonya oba yaga tayagala oba si ekyo gwe tegeera bino tuma omuntu omulala ne ba wizo naye yamuyita agendeyo maine wizo naye tegasiirisa ate abantu abamu benneekakasa kuva buto abatanvanga ku lusegere yalinga wizo abo abaana wizo kati kankumenyere wizo mutabani wange Shiru DJ Shiru no waffe DJ Shiru era mwagala nnyo toga bwagamba yafunamu butono nkenyera bwanakwata akasimu nagamba Kojja wange omubwati tiwanji nti anti obimanyi nasigaza gwe weke Kampala nammwe munsigaze nzeke Kampala abalala bino bye tuwogera abantu bamanyi nti nno okunywa eddagala nti oteekeddwa kikola mu bubba kyobola amalwaliro tegaliko bikomera abambati abanywa baga omukazi ayinza okundaba nga ndi mu kunywa kateekandubwe kati nno kankubuulireko abakyala be baagala n'akulaba nti okutta akanwa kaliko kino ekigambo n'akulengera ng'onywa n'aga oyo ajja kusobola emipiira gw'omanyi omukazi ayagala okutuuka ku ntikko omanyi ekintu ekiriwenga omukazi okutuuka ku ntikko ekimunyumiza sikankubuulire abakyala abasinga obungi mwejjeemu oluzungu lulemesezza abantu bangi okufumbirwa n'okunywera ngufumbo naddala abawala omusajja ajja akwetegekedde n'akola buli kimu kati kankubulire n'ebintu by'obufumbo abakyala abamu bagenda mu bufumbo ng'ekimu tuteyo takimanyi oyogedde ku bufumbo bindeeba ne rape byaganye oba nsonga zawana binyiiza okwogerako kubanga muwala wange Nakitto rape oyo muwala wange nnyo naye oba ayinamu byatambuulira ng'omuntu sirishuwa nti amaka gamenyese n'ebigaba gamenyese si kipya si gwe gusoose si gwe basoose okulekawo era njagala weekumeekume obeere mu layini y'entuufu naye mu kyo kiri ekintu kimu ekigwo ekimu tekirobera mwana kusituka naye ovuddewo otya ekigwo ekimu tekirobera mwana kusituka abakyala kati nga abaana bakyali bataabo bawala bato bwagenda mu bufumbo aba tamanyi biki bigenda kukola ki kubeerayo naye obufumbo bugazi obufumbo bw'otandika n'osalawo noga nti nze ne komiti nze ngenda kubeera ne Kitonsa olina ebintu ebimu public by'otalina giraga kubanga essaala esabirwa ali obulungi esabirwa n'ali obubi okitegeera eri abeera ku musalaga nti Mukama Katonda Allah nsaasira nzivuunuka ekizibu kino ngeriyo n'asaba nti Allah nsaasira omukolo gwabo guleme okubeerawo fena tuyita mu kukola ki mu kusaba ate mu kusaba okwo tuteekemu n'okusaasirwa zikankubuulire eriyo abasajja olwaleero abaagala okuwasa rape nga balaba omusajja yafubutuka gyafubutuse tebamumanyi tebamanyi bwe yeeyisa abatutteko omwana abo mbule bataasabe dduwa naye ebiseera ebisinga ndowooza nze ndowooza oba kiva mu kukwatagana gye mukwataganamu waliwo n'okuba nti nno layini gy'olimu kati nga rape ekintu kino naye talina nnyo kiteeka mu mawulire ate kyekiri kyenkugambye tugenda mu bufumbo tetumanyi biki bye tugenda kuzzaako mulimu ebintu ebyo talina kulaga bantu okitegeera nze olwaleero nenfuna omukazi sikibalimba n'avaayo ne yeetongoza yena ne yeeyogerako bingi okusinga nze we mulekera bw'ofuna omukazi najja n'atandika okuba nga yeeyogerako okusinga gwe ate gwe omusajja amwagala omuteerawo mu bayibuli ekyogerako lumu nti omukyala alirya ku ntuuyo za musajja kati gwe bw'olaga nti oyiwawo nnyo mbiri to an extent nti n'ebintu ebimu omwami obimukolerako osobola okumusigaza ne bw'oba ofa otya tosobola kumusigaza kyova olaba akawunti y'omukazi ebeerako obukadde 8 jjako 5 giteeke ku bw'omusajja bw'omukazi kusigaleko ameka naye oba tebaamubuulirira bulungi kubanga n'agali mu nkubo galaga nti omukulu abika yaddayo wa ex we
no abasajja abaavu bwe batyo sajja nga talina ssente tasalawo bonna bukasolaba omusajja tabadde ku mugongo gwe naga nti ono ye mukazi gwenjagala aba mwavu obwavu si ssente osobola okuba omwavu mu ndowooza osobola okuba omwavu mu ntegeera osobola okuba omwavu mu byenfuna oyinza ogaboneka nti omusajja talina mukasente ayinza oba alina akasente naye nga mwavu mu ndowooza mwavu mu ntegeera mwavu mu kumanya kubanga obwavu bw'okutegeera nze bwe nsalawo nti mpasizza nga neesobola neesitandinga neneeyimirirawo ng'omuntu ekisinkwagaza ki kyekiringa omukazi omukazi ali obulungi tadda mabega ali obulungi takuba kadda nnyuma bwolaba ng'omukazi ng'atandise okukubira amasimu nga yali ekisiwo atandise okukubira amasimu ngomanya gyali biganye gyali bikoze eki biganye go wali amusobola gyali biganye ali obulungi tadda mabega era kino abasajja mukitegeere nti omukazi bwolabanga tagenze bufumbo bwe bulala manya waliwo ekigaanyi abasajja tubeere n'amagulu gaffe tuyimirire omwana w'abandi tulemenga okulumya emitima abaana b'abandi oba kekana akagero izego kuba yamufuna mu piriyodi ntono nnyo mwezi gumu ebiri omanyi kiba kirungi nnyo okusomesa n'amanyi kati tulaba nti naawe ekyo ekintu self explanatory omusajja tutwale obudde okwetegereza nga tutwala abaana b'abantu bwe bibanga ebintu bino bituufu nze kyengenda okugamba muwala wange kimu be strong okukyayibwa si kipya ate atamanyi gy'ava tasobola kutegeera gy'alaga okitegeera bino lava eringa bizinesi ng'eyingiza buli lunaku tusobola kugolola nsobi zirimu lwerica ku makya n'esala ssente zeyingiza lujja okumanya ensobi ezigirimu oga wano nali neetagawo akatebe k'abakasitoma kwe balindira wali nali neetagawo akola ku kasitoma saavisi ayaniriza abakasitoma tinoza eba n'ekifo nyongera okubrandingamu olwo bizinesi ekoze eki etandise okuyiika eyiika n'omukwano bwe gutyo bwe guba nti olwaleero lweyipi bwaba kale ayina ensobi ze yakola ne mumunyiigira mu musonyiwe asobola obutaziddamu leero tulikintu eka gyagendamu omanyi naye akajanja kaali kangi n'akuba abasajja mu maaso n'akola atya n'ajanjawaza ate nikyetaagisa ekyo kyova olaba nga nali njagala nnyo kino kigabinti ate ebyakyo byali byanzikiza walina gw'omanyiyo onsimasima byama kubanga bwe tunaatandika mulimu abasajja bange bajja kugira bagambe nti atonzise tusigale mulayini eno kale tutambule bulungi nnyo so kati abaana ab'obuwala bw'ofuna ennyo totiyitiwaza kisusse nakugaa nti omusajja yenna bw'aba talina omusajja ayagala nga omukwano gukyali mupya omusajja ateekeddwa okwagala 120 togenda kubonoona abaana babulenzi kyekyo kati bwe gugenda gukula omukyala alina kwagala 80 omwami 6 awo kujja statement maddeyo okimanyi ng'omukazi talinakuwaako aba takimanyi nti olina bbaawe olunaku lwe weegasse naye batandika okukulowooza kozi ono musajja nkwana waliyo embaki nga bwekuwaako leero nedda anti kati tokimanyi nti kojja n'abaana ab'obuwala batandika okukola lisiti balina bulaka buku bwawandika nti ono mumazi anti kati abasajja bwe batyo gye bali n'abakazi bwe batyo gye bali kati kyangu nnyo omuntu ogwa mu musajja bw'atyo ate era kyangu nnyo omusajja ogwa mu mukazi bw'atyo so kati ebijja ebiri kyova olaba we ŋŋambira muwala wange tyokusaayibwa si kipya oyo muwala wange era nja kusaba tujja kwogeramu muwe kana akantu ke bayita batya muwomya bakyala oluusi ayinza obutakeetaaga kubanga nze era n'okutunulako emabega omwana ono ow'obulenzi ono omwana ono ow'obulenzi ebintu ebya omanyi enkula y'omutwe yekuwa ensanirira nakugamba kati gwe tokyasobola sanirira kamaliya naye ate nze nsobola kuba sirinaamu kintu kyonna nkyusa bwekitanga kanzize emabega era ate ye mutabani wange Masembe ye tasobolera ddala
naye n'omukulu bineeba naye ssebo naye ayisaamu just bwati kantu kakuli kookya anti alina mutwe mukalu anti ekyo kyenna ekyo mbadde sinnamwetegeeza bwine kati engeri gye yatusobezzaako ngenda mutandika omunoonyerezaako ndabe tosobola kuddira mwana waffe gwe twakuuma ebbanga lyonna n'otandika okumucyankalanya obwongo kino ekintu lwakuba nti oyo omwana ali strong nga tuzza ebbali embeera lweyipi gy'alimu bwe kiba nga ddala kituufu tumuwe saluti mugumu essaala gye bawa abadde mbufumbo n'abuvaamu gye bawa omuntu abadde alinamu kasente naye n'abaana abobuwala bwe bato nabo waliwo embeera etuusa ku baana abobuwala nga alabye omusajja alinamu ku ttooke n'agamba kensoka enjanjawaza ono kakkana nga kamukwatiddeyo nze kyensinga okumanya lwepyeta followinze ettooke kuba omwami oyo talirina bulungi talinamu ttooke nze bwe ndowooza kuba singa ssente zaabaddewo na buli kimu weekiri teri nsonga ekubya kaddanyuma wateekwa waliwo ensonga emukyalenjinga ng'alaba atyo ginyumiza naye nze mmanyi nti takyaye mwana ono lwakwagala mbeera yeemuleetedde oba ku mulimu baamugobye oba waliwo ekiriwo obanga embeera y'ebyenfuna efunyemuko obuzibu kuba ffenna tufuna obuzibu naati okumunyola ng'alina akazigo ke yali yamusiiga mu maaso kati ng'ajja kutya bw'anaamugamba bwekiti ng'ono ayinza okutawanyika yes ebyo byonna bibeeramu naye nze mba waggulu nga nkugamba muwala wange lweyipi ekyo si kipya era mwenna abantu abamuli okumpi temumulaga nti yasoose okukola ensobi tumenyaamenya nsonga ezikwasagana ku byobulamu obufumbo ebyokwegatta obaoliawo amagi kano kabagambe bakatwaleko era nzija balyeko n'ebintu ebirala ebigwa mu doketi bwe